Yes, mu mawulire agakagwawo era getulina essaawa zino aba NRM Museveni ng'akyatalaga okunoonya akalulu waliwo abamwefulidde mu maaso ge ne bamugamba tukukooye muzeeyi wummula ekyatuleese kukugamba nti tukukooye wummula wadde twambadde bya kyenvu omusajja akaguddeko kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso ampuliriza waliwo obukodyo obupya Mwami Kyagulanyi bwakozesezza okubeera ng'amenyamenya defense ya Mwami Museveni. Kakati uliriza embeera eno nga Mwami Kyagulanyi ava mu bitundu by'e Kakuube ne Kakumiro ono asimatuse okuttibwa era embeera nga bwebadde yonna ogenda girabako katono nnyo wabula nga okusinzira ku bigenda mu maaso n'amawulire ge twongera okubeera nga tufuna okusinzira ku yabaddewo eggulo Mwami Kyagulanyi bwe yasombodde Namungi ne Namungi w'omuntu ku kkubo kino kyaviiddeko gavumenti okubeera nga ekankana. Jjukira nti Robinah Nabbanja Musafiri yabadde amaze okugamba abantu b'e Bunyoro temugeza ne musembera ewali Kyagulanyi musigale mu mayumba gammwe mwegalireyo ono alinga yabagambye nti mwenna muggweyo. Kaakati nno meeting enkambwe ezatudde n'okwagala okutta omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ngenda kubeera nga nzikuwa. Abedi Bwanika e Masaka akiguddeko ono alumbiddwa mu bukambwe ennyo naye ng'ensonga ampuliriza ntono nnyo. Ono yabadde ku CBS n'ayogera ku pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amwogerako ebintu ebikyamu ebikyafu ebikikinike. Kakati nno ogenda kulaba abantu b'e Masaka nti tebagunywa baguwanda olunaku olwaleero Abedi Bwanika bwatu naye bwasimattuse nkutegezeza nti akalulu Simon Byabakama ono azzeemu okulangirira bannanga omusajja ono azzeemu okukola enkyukakyuka mu byokulonda by'eggwanga Uganda. Ono agambye tugenda kulonda ng'ennaku z'omwezi 15 January mpuliriza bulungi. Naddamu n'ategeeza nti kampeyini zirina okukomanga ennaku z'omwezi 13 January nga wabulayo ennaku 2 okulonda kutuuke. Lwaki kino kibadde bwe kiti era eddembe lya Munnayuganda okusinziira constitution egamba omuntu alikoma okuba kampeyini ng'ebula essaawa 48. Jjukira nti Byabakama yali asazeewo kampeyini ziggweko nga 12 kakati nno ziggwako nga 13. Wuliriza nnyo waliwo obukodyo obupya nkutegeezeza kakati obusimbudde obutandise nga Mwami Kyagulanyi agenda jjayo kamuukamu okumenyaamenya defense eya Mwami Museveni. Waliwo amawulire agafulumye era gano gantiisa nnyo. Honorable Zahara Luyirika ono yagenda okuddya Ssewanya na Ani mu bigere wali e Makindye West ampuliriza waliwo olukwe oluzuuse olulimu n'ab'ekitiibwa ab'amasuuti ab'amataayi omukyala bamututte mu kooti. Uliriza ggwe bamututte mu kooti nga kye babala tebaagala yeesimbe. Ojjukira nti Ssewanyana bamusindise ku kaadi eya PFF ewa Lukwago. Kakati okusinziira ku mawulire ag'omunda galaga Zahara Luyirika Alhaji Erias Lukwago amukubye mu kooti amulemese okwesimbawo. Kazoke nko katono nnyo ku bigambo bino ebibadde e Kakumiro pulezidenti ng'asimatuka okuttibwa nkomawo n'amawulire mangi. Muterevu mu kooti ogwa Sama Uganda batadde ennyonyi polampola batadde ennyonyi mu kisaawe eya Uganda Police ewalina okubeera lale bataddewo ennyonyi shayaringa video. Kati bino byonna byolabye oba byokyalaba n'okutuuka okuleeta chopa ya poliisi mu kisaawe wennyini ewagenda okubeera omukolo oba ewabadde wagenda okubeera pulezidenti wabadde yalengirirwa nti wagenda okubeera n'abuukingawo nga n'akakiiko k'ebyokulonda kateekako omukono ne kagamba nti ng'ennaku z'omwezi 21 Mwami Kyagulanyi agenda kubeera ku pulegurawundi eyo olunaku olwaliro. Poliisi n'amagye anaabali muleeya baleese ennyonyi ya chopa ya poliisi ne bagiggundawo. Kaakati nno ogenda kulya ebigambo otye olunaku olwajjo nga Mwami Kyagulanyi ali mu bitundu eby'ekikuube n'ebitundu ebirala kyatiisizza nnyo Nabbanja kyatiisizza nnyo Mwami Museveni. Jjukira nti Mwami Museveni abadde yateekamu omutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi okusindika Nabbanja ajje alemese abantu ogende wa Mwami Kyagulanyi era n'abagabire ssente empitirivu nnyo. Era omukyalo ono mwamulabye ng'agamba abantu mweggalire mu mayumba temugeza ne mujja wabula abantu alinga eyayise abayite. Kati wuliriza bwe bamaze okulaba olunaku olw'eggulo nga Mraale
zibadde massive nnyo nga tanapu ya waggulu nnyo okusinga n'ebitundu bye baasuubira ebyebusoga nti mwami Kyagulanyi asinga obuwagizi. Ampuliriza wabadde meeting ezatudde ekiro ne leero ku makya zino nga nkambwe kansoke nkuwe ku bigambo bya pulezidenti ng'ayogera nkomewo nkubulya meeting n'ebyazivuddemu. No, mubere mwenna. Be away from them. Don't be near them. Officer, you are on camera. Officer, you are on camera. Ukiri, you are on Muvuge video. Muchiri and the team. Shame new police officers. Abantu menamena. Mbera boti bwali ali ku mukutu gwa Sama Uganda. Abali ku mukutu gwa Sama Uganda boti mbera bwali. And the people in the world, I want you to watch what is happening in Uganda right now. The police, led by one Muchibi, we are supposed to be here. I'm a presidential candidate, but look what the Uganda police is doing. You have brought a police helicopter and you park it on our venue. We told you from the beginning we are not going to be violent. We are non-violent. We are law-abiding citizens, but we are not going to be intimidated. The citizens and the police. Uniform yametuja kwa tuwe chitibwa. Buli muntu mu Uganda agenda kuwa police uniform chitibwa ne military uniform kama chini mu America. Nalabo batude ku basi. Wamaje najja. Ngobawo wamaje natula. Kubanga wamaje ajja kuba ku abantu. Wamaje ajja kuera proud. Abana bamwe bajja kuingira police, bajja kuingira maje. Ngabaje agala. Ejja kubera ni Uganda. Egenda kubera ni police. Kakati nno ngaba nkutegezeza nga bamaze okulaba nti abantu balina ennyonta mpitirivu nnyo ey'enkyukakyuka ago ge magye g'olaba ne poliisi n'abamu abali mu leeya abagezezaako okulemesa nnamungi w'omuntu era kigambibwa nti bano bakoze miitingi enkambwe era n'ekiro bazze bakonkona abantu omu ku omu gwe tunalaba ng'agenze ku lale ya Kyagulanyi afudde. Jukira nti wano woolaba weekakumiro Nabbanja wennyini wakiikirira kati wuliriza ebigambo bwe bamaze okubakonkona n'okubatiisatiisa ne batula miitingi enkambwe ne bagamba okulemesa omusajja ono tuyiwe amagye agali mu byambalo tuyiwe n'abali mu layers. Kaakati nno bano batandika okubeera nga bakangakanga abantu n'okubatiisatiisa nga bawulire Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ng'ategeeza tetugenda kutya intimidation kwe kuyiwa amagye ne bayiwirako n'ennyonyi eya chopa eya poliisi. Kaakati nno mu miitingi ezaatudde nga bategeezezza abakulira poliisi tebamukkiriza okubeera mu kisaawe awo waakiri bamukuumire mu kkubo ayimirire buyimirizi mu mmotoka ye bamulemese okutuuka ku kituuti emizindaalo aleke kubeera ng'ajogererako. Kaakati nno abantu bagambye togunywa oguwanda. Jukira nti bano nkugambye babakonkonye luggi ku luggi ne babagamba temugeza okuva ku message eri eya Nabbanja gye yawa ey'oku radio n'ey'oku rale bwe yali azze ng'akuŋŋanyiza abantu bano abantu bazivuddeko. Kaakati nno ne basalawo kulumba ddo tuddo luggi ku luggi. Kati ebyabaddewo ampuliriza wuliriza nnyo mu meetingi bategeezezza balina okwongera mu maaso n'ogenda okutiizatiisa abantu n'okubeera nga babagamba tebageza na buli rale yonna mwami Kyagulanyi gy'agenda okugendako bongere okumulemesa venues ez'enjawulo naddala mu bitundu bino ebyeyo ebunyoro. Jukira nti ebunyoro eno mwami Museveni yali alowooza nti yeefugayo dda era nga mwami Kyagulanyi 2021 yalemesebwa okuŋŋaanya abantu. Kati wuliriza ampuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo n'obukodyo mwami Kyagulanyi bwe yateekawo ng'oba okuwuba bendera era kaakati waliwo n'obukodyo obupya obwateekeddwa bwogenda okulira era nga buno bwonna bumenyaamenya ebyo mwami Museveni byajjanga apanga. Kati essembabule ate kitokota. Jukira nti mwami Kyagulanyi bw'aveeyo
agenda kutudda mu bitundu by'Essembabule gy'agenda okubeera nga addako okugenda. Ekiri Essembabule ngenda kikubulira ani akikulembedde, lwaki kiri bwe kiti. Anita Anet Amongo azzeemu okukigwako, nkugambye azzeemu okukigwako. Abasajja bagambye osaaga. Jjukira nti Anita Anet Amongo mwami Museveni yamusindika e Busoga agende nga amenya mu bigambo mwami Kyagulanyi bye yabagamba, asigewo ekifaananyi ekirala nti mwami Kyagulanyi yabalimba, n'asindika Robinah Nabbanja e Bunyolo akunga abantu obutagenda wa mwami Kyagulanyi. Kati bino byonna bifu. Oli gye yagenda Anita Amongo speaker, abantu baŋŋoola muŋŋoole buli lunaku olukya, buli lwakuba olukuŋŋaana abantu bamuŋŋoola ne bamugamba olimba. Kyokka ne Nabbanja Musafiri Prime Minister gwanga Uganda gye yagenze n'akunga abantu obutasembera mwami Kyagulanyi, abantu baayise ne babanga bayise obuyisi nti ate mujje. Kakati nno bajjeyo ekifuba amaanyi wabula mwami Kyagulanyi akunza abantu n'abagamba temugeza kulumba basajja abo. Nalaba ekyali mu 2 bannaffe bangi baatufaako, bannaffe bangi battibwa, era bino byonna ebigambo bya mwami Kyagulanyi abantu babiwuliriza. Naye ekyasinze okutiisa Nabbanja ne gavumenti yonna okubassa ku bunkeke munda mu NRM, ampuliriza wuliriza wano. Ssaabaminisita eggwanga Robinah Musafiri abalonzi beeno yabadde abagambye nti bannange temugeza temukola era. Nabbanja bagambye nti temukola era, Kyagulanyi agenda kujja naye musigale ewaka. Musigale ewaka, temugeza ne mujja ku kampeyini ze, musigale ewaka. Ajje n'embuyaga ye embale gende, musigale ewaka, temumuwuliriza. Alinga yabagambye nti muggweeyo. Era okunoonyereza kutandise okukolebwa. Twagala tulabe bano abantu beeno bawulira batya, oli babagamba okusigalayo ate kitegeeza kuggwayo. Kakati message ya Robinah Nabbanja yabadde nti musigale ewaka, naye okusinza ku kyabaddewo bakoze opposite. Musigale ewaka, bo bakoze muggweeyo ewaka. Ekagadi n'ekibaale ekyabaddeyo bakoze muggweeyo ewaka mu kifo kya musigale ewaka. Era NUP okuva ejjo bali mu kumookinga n'okusekerera Robinah Nabbanja. Musajja mukulu ayitibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira nti yagenza okgenda eno nga waliwo ebigambo ebiyitirivu ebyabadde bitambula. Nabbanja Ssaabaminisita eggwanga Robinah Musafiri abalonzi beeno yabadde abagambye nti bannange temugeza temukola era. Nabbanja bagambye nti temukola era, Kyagulanyi agenda kujja naye musigale ewaka. Musigale ewaka, temugeza ne mujja ku kampeyini ze, musigale ewaka. Ajje n'embuyaga ye embale gende, musigale ewaka, temumuwuliriza. Alinga yabagambye nti muggweeyo. Era okunoonyereza kutandise okukolebwa. Twagala tulabe bano abantu beeno bawulira batya, oli babagamba okusigalayo ate kitegeeza kuggwayo. Kakati message ya Robinah Nabbanja yabadde nti musigale ewaka, naye okusinza ku kyabaddewo bakoze opposite. Musigale ewaka, bo bakoze muggweeyo ewaka. Ekagadi n'ekibaale ekyabaddeyo bakoze muggweeyo ewaka mu kifo kya musigale ewaka. Era NUP okuva ejjo bali mu kumookinga n'okusekerera Robinah Nabbanja Musafiri Ssaabaminisita nti laba bewaganye okuva ewaka baabano ffe tubalina. Omanyi akalulu kanyuma ku TikTok eyo gwe. Aba-NUP bwe bataaginga Ssaabaminisita bakozesa ekifaananyi kye nga bamugamba nti mukyala Robinah Nabbanja Musafiri Ssaabaminisita omulungi bewaganye okuva ewaka baabano ffe tubalina, ng'ekituufu baaweddeyo. Tebasobola kuggwayo naye babadde bangi. Kyagulanyi yasinzidde eno n'abagamba nti mumugambe uhu. Anyway, ebirabo yabasuubiza kuba nti ekitundu kyabwe kirimu ebibugagga omuli n'amafuta. Yabagambye nti munonde mulabe ssente z'amafuta bwe zigenda okuganyula ekitundu kyammwe. Munonde mulabe akasente bwe kagenda okulabika nti kakulaakulanya ekitundu kyammwe, kubanga kimu ku bitundu ebirimu ebyobugagga. Kyagulanyi ng'enkula bwe ebadde teyaganye ekkomerera, ne bagamba nti alina ennyondo kasita atuuka mu kifo nga waliwo obukkomerera ng'agijjayo. Bw'atyo abeeno yabategeezezza nti newankubadde balina Ssaabaminisita naye tebalina kye balina. N'abategeeza newankubadde nga minisita w'ensonga z'ebyenfuna Matiya Kasaija amaze ebbanga nga ye minisita w'ebyenfuna
naye minisita w'ebyensimbi ninabagamba nti mufunye kaki temulonda ekyayero temulonda Matiya Kasaija temulonda Nabbanja Kyagulanyi kakati leero mbagambye nti ali Kikuube ne Kakumiro onaku olwaleero ng'ayongera okutalaga ebitundu ebya Bunyoro sub-region. Kale mbanirizaako mwenna ku mukuto gwa AKTV Media Uganda nze Eke Masa emabega w'omuzindalo omupya nja kusaba otwegatteko guno gwe mukuto ogw'enkyukakyuka gwokka mu ggwanga Uganda ogukutemeratemera ensonga nga bwe zitambudde mu lunaku ne gukuwa n'ebyo by'otasobodde kubeera nga otegeera oba okumanya okuva ku TV yo. Kaakati no nja kusaba n'obwombeefu bw'obanga oli mpya wano nkusaba sooka osubscribinge okone ne ku kadde olwo buli vidiyo zeteekayo nga eno eziyigiriza gw'omuntu wa wansi ow'enkyukakyuka obeere ng'ozifuna. Era nja kusaba osharinga vidiyo zino buli w'osobola wonna sharingawo abantu bamanye message eno oba information eno. Kakati nno mu mbeera y'emu nga tunaba kubeera nga tweyongerayo sooka onyigire ekigalo ku vidiyo eno ogugwo gw'obeere nga ogumaze. Buli lw'otuuka ku vidiyo sooka ogiwe ekigalo oba sooka ogiwe kye tuyita like. Kaakati olwo bisigadde obiyindekere mukwano gwange mpuliriza. Kati wuliriza nnyo, waliwo amawulire agafulumye gano gagalaga waliwo enkyukakyuka mu kalulu ka 2026 okitegedde. Kaakati ng'ate bino byonna bikoleddwa akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Uganda akakulwa Engineer Dr. Simon Byabakama, era nga zino ezikoleddwa za campaign nga bwe nkutegeeza mu ntandikwa nti omusajja agambye kaakati bongeddeyo olunaku olulala lulamba olw'okuba campaign tetukiinaako buzibu tetujja kutalaga. Jjukira nti baali batuwadde ennaku 10 okutabala disitulikiti zonna eziri mu ggwanga Uganda ezisoba mu 140 bwe batongeramu olunaku lumu ffe tuba tetukoleddwako buyadde n'akamu n'akatono kubanga campaign zibadde zinakubeera nga ziggwanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa January anti ng'okulonda kwa nnaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January. Kati wuliriza, waliwo obukodyo obupya Mwami Kyagulanyi bw'atandise okubeera ng'ayongeramu okubeera ng'ono alumya nnyo n'okulaga nti abamugoba bakongojja sinakindi tebakongojja n'okutula baatula dda oba n'okwebaka beebase. Kati wuliriza muganda wange Kakeeto, ebigambo bino byonna Mwami Kyagulanyi abadde ajja mu bitundu nga bw'ajja mu bitundu asanga namungi ne namungi w'omuntu amulindiridde ku venue wagenda okubeera wabula nga bw'omanyi nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Mwami Museveni yatandise okubeera ng'akwata abantu balina mu gavumenti ye abanene baayita abanene n'abasindika mu bitundu ebyo gye bava bagende banyikize enkyuka banyikize nti gavumenti ye yesinga okubeera ennungi era bagaane enkyukakyuka. Kati ono ng'atandise okusindika abantu twalaba Robina Nabbanja Bunyoro ne tulaba omukyala Anita Amongo Busoga. Kaakati n'ebitundu ebirala bw'atyo bw'agenza akola abo mambuka abaawa. Kati wuliriza, Mwami Kyagulanyi mpola mpola naye ekintu kye kimu ono akikola bulungi nnyo. Bonna abali ku kaadi eya National Unity Platform mu bitundu byonna gy'abaana agenda, wuliriza ggwe ebyama bano batandisewo strategy empya oba njogere oba njireke naye kanjogere simbi temenya mateeka. Mwami Kyagulanyi baba anaatuuka tetugenda kumuliriranga ku venue nedda ssebo onaku olweggulo mwalabye ennyiriri ezaakanze Robina Nabbanja ne batuuka n'okugyayo helikopita olunaku olwaleero. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso nze mba nkola mu bwe nti nenkomawo nti Kyagulanyi bw'aba ayingira ekibuga kyonna nga bwe yabadde ayingira Kagali oba bwe yali ayingira Busia bw'aba ayingira era ng'afuluma abagizi ba Kyagulanyi balabwako nga babemberedde amakubo nga balinga abalindirira Yesu. Kyagulanyi ennaku zino buli watuuka mu kibuga ekimu olaba abantu abayitirivu abasimba ennyiriri nga poliisi weeri n'abasirikale aba trafiki ogezaako okubatangira obutayingira mu kkubo naye nga tebabakutteeko. Batandise okubuna ku makubo kawungeezi ng'avaayo ne ku makya ng'ayingira ebibuga. Kino oba ani yakiteeseteese? Kyagulanyi atuuka nga hero mu bibuga ebyenjawulo. Kyalabiddeko Kagadi 10,000 mabbali g'ekkubo nga bamwaniriza. Ne Busia kyalabiddwako emabega wali tekibaddeewo ng'atuuka ne konvoyi ye naye kati agenda okutuuka ng'ekibuga kikwatiridde emabbali n'emabbali. Kyagulanyi kakati wali wagenda okwogerera byawukanamukko n'ebya General Museveni. Kyagulanyi ku stage w'abeera abantu be n'okumukwatako babeera basobola wabula bateekawo chain ey'abafuutu soja. Waliwo chain y'abafuutu soja mu ngoye zaabwe ziri ezimanyiddwa. Stage be bagyetooloola naye nga bali ku stage kwennyini kubatadde olukomera bafuutu soja. Tolaba nti babagaana okwambala red okwambala zicepe bazambala.
ne bakuuma omukulembeze waabwe ku stage babeerawo kati stage bagyetooloola awo wennyini still ng'abantu bano basobola okutuuka ku Kyagulanyi ne bamukwatako ne mu ngalo era enfunda eziwera labiddwako nga n'akasente bakamufuuwa Kyagulanyi tuli ku veni w'abeera bw'otunga mu audience ya Kyagulanyi gy'abayogereramu ebiseera ebisinga ebeera charged ekyenkanidde awo katukozese ekigambo ekya vibe kubeera kusaakaanya kubuuka kuwanika mikono kukasuka bikonde mu bbanga kukwata bendera ez'eggwanga zenagamba nti zirenga ze baawamba ne baziwuuba ekyo ekibeera mu campaign venues eza Kyagulanyi wabeerawo vibe ey'amaanyi ddala kati ate n'ayogera Kyagulanyi amanyi okugenda maaso n'okuba nti abapika bonna ne bakyajinga ne basituka ne bawanika bendera mu bbanga jjukira nti oluusi kubanga kuyimba n'ayimba ambolera ne baziteeka fulaga z'eggwanga fulaga ne baziwanika kubanga bajja nazo kyokera twategedde nti ku venue eno bafuutu soja balina order okumakinga sure nti ebyuma tebivaako nti omuntu ayinza okwagala okuzikiza Kyagulanyi obutayogera n'ajjako ebyuma naddala singa obudde bubeera butandise okuziba nti poliisi bagyekengera eyinza okujja n'ejjako ebyuma batera obbagamba nti bafuutu soja please mumakinge sure nti ebyuma ku ebiri bwebeera generator mugiteekeko obukuumi nyina okwogera malirize bafuutu soja bamakinga sure nti Kyagulanyi ayogera ebintu n'abimalayo kakati byebyo ebitonotono byetusobodde okuleka nti tulengera ku venues Kyagulanyi w'abeera versus Museveni w'abeera tugenda mu kalulu 2026 kakati nno byakyuse twagala okwata fulaga ey'eggwanga Uganda ate oyimirire ku kkubo tokwata jjinja tokwata muggo tokwata kissi tovuma muntu tosindika mu poliisi lindirira mukulembezeewo mpaka lwanaatuuka bw'aba amaliriza okwogera ddayo ku luguudo wabadde mulindirire ayite waagende osookodde waka okitegedde kaakati nno babadde bajja batwogerera nti abantu bano bonna ababeera kulaleza mwami Kyagulanyi tusomba basombe kati geggulo bwe mwalabye ekyabadde ebunyolo abantu babadde bayitirivu nnyo ababadde ku kisaawe ababadde ku makubo nga babemberedde nga balinze pulezidenti waabwe jjukira nti mwami Kyagulanyi babadde agenda teyagenze n'abantu ku luno kubanga gyabadde alaga wabadde wala era emmotoka zabadde ensaamusa mu mmotoka nga nnya beppo ne bodaboda ez'ebitundu byeyo kaakati no namungi ne namungi w'omuntu n'abemberera ku kkubo okulindirira omwagala w'abangi olowooza bino byonna ani yabikoze lwaki byabadde bwe bityo nga bw'obiwulidde kati wulirize makindi ampuliriza waliwo olukwe sinziggu olumaze okubeera nga lugwibwamu ng'omukyala amayiddwa nga Zaala Mara Lwirika jjukira nti ono abadde akola ne Erias Lukwago wali eri ampuliriza mu City Council kati wuliriza ono yasazeewo n'agamba nzija kubaka bwa Parliament jjukira nti eno wabaddeyo Alan Sewanyana ng'ate enfanfe w'omusajja ono Lukwago era gye buvuddeko twalaba Sewanyana ono ng'agenda mu kibiina ekya PFF jjukira nti bano babawadde ensimbi mpitirivu nnyo okusobola okulwanyisa ekibiina ekya National Unity Platform jjukira nti bino byonna bigenza okubeerawo era nga bano twabategera dda nti mulimu ensolima mweziri zino zonna bwe twazikutteeko kakati nno okulya n'okkomba essowaani empale ne ziba kankana kati omukyalo ono Zaala Lwirika mu bukodyo obungi nga tayagala kulemesebwa kwesimbawo Makindye West okuva mu ntandikwa tetwakimanyirawo nti gyagenda okuweebwa kaadi yaayo naye bino togenda kubijja walala wonna wabula oluvannyuma lw'okumanya nti ewantu awo waaliwo abasajja be twandiise oba abalya mu lulime ne mu luzise okwali Musiri David nga bwe mwamuwulidde byayogedde byonna mwabiwulidde ku CBS era ne muwulira ne Sewanyana byayogedde byonna mwamuwulidde era Sewanyana n'asibira mu kibiina ekya PFF kakati bano bonna twabategeera ne tubalekawo babeerewo nga balowooza be bavuganyaawo kakati Zaala ne babanga bamutadde mu kibuga Kampala mu Central era ne mu vetting bano tebaamanya nti akakodyo kaali ka munda nga Zaala agenda kujjaawo jjukira nti singa baamanya baali bayinza okumupangira nga bukyali biro byonna byakolwa nga munda mu bisenge by'amakolero agawaaka kakati nno batandise olukwe ati olulala era ng'okusinza ku mawulire galaga mbw'akulembedde ekintu kino mbu nga bw'ogenda okulya mbu ye musajja ono
amanyikiddwa nga Mbu Omulodi. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso bagendereddemu omukyalo ono Mbu bamukube mu kkooti bamulemese okubeera nga anominatingibwa ababaka bangi aba NUP. Mwawulidde Sam Mathias Walukagga Mulumba ewuwe waliyo ebijambiya biyitirivu nnyo nga batemaatema abantu. Lwaki babatema kati nga Sseggona amaze okukumibwa kaadi eya NUP? Okategedde eri mu bitundu ebya Western abaali bafuna kaadi baazizizza nga tewali abakase. Olowooza lwaki? Abakalubye bagenda batekako ekikono okulaba nga tebeesimbawo. Embeera eno eri bweti. Zahara Luyirika bamututte mu kkooti. Zahara tomanya ani akututte mu kkooti, naye bamafiya bali mu kulwana. Kyova olaba abaana ba people power globally mwenna mubeere emabega wa Zahara. Zahara ali mu kumulwanyisa ye Lukwago. Zahara ali mu kumulwanyisa ye Mpuuga. Balina project gye baatutte ey'okutemaatemamu obululu bwa NUP. Nera bakandidate abasinga mugenda kubalaba nga bajja anda Lukwago oba PF oba biki ne anda Mpuuga. Posta zigenda kufuluma. Nera Mpuuga ina sente nnyingi. Jjukira boba MP abagambye buli omwamu wa 260. Muhoozi Kanyerugaba buli MP yamwadde miliyoni 5. Omulimu gwabwe gwa kucyankalanya constituencies. Zahara Luyirika, Mpuuga, Lukwago be bali mu kulwana. I call upon abaana ba people power globally to focusing ku kigambo kye bayita protestive vote. Madamu Zahara kooti si egenda okuwa akalulu ne protestive vote ne gaali. Mbadde nkusaba da ku ground. Makindye West da ku ground. Bodda ku ground ng'oyina eggaali eri solid ne bwe banaakutwala mu kooti ki. Tewali asobola kuwininga ne kooti y'abantu. Nkusaba Zahara bamafiya bali mu kulwana. Nkusaba dda ku ground o making sure ground eri solid door to door. Bamafiya bali mu kulwanyisa ate tetugenda baleka kulwanyisa. Kakati nno bino byonna bigenda mu maaso twetaaga okwongera okubeera abagezi ennyo. Twetaaga okwongera okuguma ennyo. Twetaaga okwongera okulwana ennyo. Twetaaga okwongera okubunyisa enjiri mu ggwanga Uganda eri buli muntu yenna n'okumulaga ekitangala n'okumuzuukusa abo bonna abakyali mutulo abakyafuluuta abakyebase bakimanye nti nno bano eggwanga Uganda bwe bafuluuta gye bakoma okufuluuta n'eggwanga Uganda gye lyonkoma okubeera nga lifuluuta. Jjukira nakutegeezeza gye buvuddeko ebbanja ly'eggwanga Uganda lyeyongedde era lino likubisizzaamu emirundi 3 mirambirira nga buli munnayuganda yenna waali oba okola oba tokola oba mwana muto nga tamanyi na biri ku nsi wa lunaku lumu oba nnaku 2 okusinziira ku population eri mu ggwanga Uganda n'ebbanja letulina bw'oba olikubisizzaamu buli mutwe gwa muntu aba alina okuwa miliyoni 2 n'emitwalo ezitasuka wansi wa 5 miliyoni 2 n'ekitundu okusasula ebbanja eriri mu gavumenti ya Mwami Museveni lye bazze nga beewola. Jjukira nti bano baatunda n'ebitongole biyitirivu nnyo eby'eggwanga ebyali mu Uganda bye baasangawo era kye twayita privatization okutunda ebitongole ebyo byonna ebyali bya gavumenti ne babiguza abantu ssekinnoomu aba bulijjo mbwe abayinamu ku ssente. Kyokka ate ng'okusinziira ku bwina alaga nti abaatunda ebitongole ebyo n'abaabigula muntu y'omu eyatunda ye yagulanga. Okategedde kati wulira waliwo omwana omuto era ng'omwana ono asangibwa mu bitundu byeri Masaka eri wansi Erakayi akoze ekyafaayo. Omwana ono kyakoze tekibangawo tekikolwangako muntu yenna mulimu abantu abamu batasobola kubeera nga bakikola naye naddala abo abali ku sayidi eri enyigiriza mu nnansi. Mu bufunze ogenda kulya ebigambo by'omwana ono olabe nti omwana ono alina abasajja bakulu bangi mu ggwanga Uganda basinga okutegeera naye ng'omwana ono taweza na myaka 18 ng'omwana ono abadde na mu primary naye kati yayingira secondary yali muto weeyogerera ebigambo bino era nkukakasa omwana ono tanaweza myaka 18 yadde emyaka 2 naye ebigambo byayogera bw'oba omugeraageranyiza n'omu ku basajja boolaba wano ebigambo byayogera otwalamu omwana oli ebigambo byayogera
entegeera gy'ategeera bw'oba omutadde ku minzaani n'omu ku kifaananyi wano gw'olaba oba pulezidenti waffe oba olya Kenzo kubanga ampuliriza ogenda kwewulirirako gwe omanye ku bano bombi omwana ono asingaani okutegeera mujja kunsonyiwa okukosa ekifaananyi kya pulezidenti waffe obanga nkimanyi ye tajja kunyiiga kyenkola akimanyi ne bwe yandibadde ye yandikikoze era ensi esobola okujajinga nti okusinziira ku mwana ono ebigambo bw'abyogera ebintu bw'abiraba ebintu bw'abitegeera ampuliriza ono omwana alina kubeera nga endowooza ye ekwataganira ddala nnyo n'ey'omuntu omu ku bano gundi ne gundi kati wulira omwana ono omwaka gwa 2020 yali waali era yali ategeera bulungi nnyo era ebigambo bino yabyogera butereevu nnyo nga tugenda mu kulonda okwo kwali muvaawo mpitewo ogwa 2021 wabula bye yayogera ampuliriza sooka obyewulirireko naawe goyita muntu akusinga obukulu sooka ombulira olonda ono nakimanyi nti nno omusinga obukulu ali oba akuyite muto sebo owagira ki ekyegambye kyekyo mpagira nkyukakyuka ni Uganda kiwulira New Uganda olina bamuwaka akawunga ka kilo 5 ne yeewaana gavumenti etuwadde tamanyi nti bamuwadde musolo gwawa ne bamuwa obutimba n'alowooza nti 58 bali banno 8 bafuga emyaka 23 naye ye omuntu omu emyaka ngakala kamanya byafaayo kati ki ekisinza okutama ku mulembe gwa Museveni yatulimba covid kiwulire tetukyasoma lwakuba ekisajja ekyo ekyokubiri kasa mumulonda mmwe ne mukola obusiru ne mumulonda agenda bagoba ku nnyanja mweke nnyini si mweke nnyini wabula ffenna agenda tugoba ku nnyanja kiwulira nnyanja yaffe siye yansi yonna kati ekimulesaako ebintu mubakuume enfembi ebyekyekiki tukimanyi naffe talina magezi era kizasa n'omuvubi addawo n'abaana Museveni oye bagambe baabo bagambe era kwenonye wali ambuleera yiyo gikwate nakaawo oba efaanana etya Kyagulanyi yali kwambuleera yekka oba otiikidde Katumba yomanyi kwe yajjidde Katumba simanyi kibiina naye nkakasa ali independent anti ali independence naye akabonero ke sikamanyi singa kumanya ka Kyagulanyi osinga kumanya babiri President Museveni nani ne Kyagulanyi ate kugundi togenda mbu ballot paper nonoonye wali erinnya Bobi Wine waliwo Kyagulanyi Center Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine teriri wenoonye wali ambuleero oba yayero Kyagulanyi yali kwambuleero ya Kyagulanyi si weeto si ya yero oba nati gambye oba yaki ye olaba Kyagulanyi yali Museveni wajja otulimbalimba ateeke wambuleera nga ya yero ekyo nedda tekijja kuba Museveni ali ku baasi Museveni tali mu kalulu kano taabulwa yakalimu okay kati nze kyeggamba noni wali ambuleera kubanga kakasa bulungi Kyagulanyi yali kuki kwambuleera oba efaanana etya oba bagiresenga ya Kakobe oba bagiresenga ya Bulaka obanga erimu ebisubi kasite bambuleera kyakumeka kyamukaaga oba otiikire osoma kyamukaaga osule mu kabokisi gwe busajja kyamukaaga sobola okusomero ki sentiko sentiperiwa kyotera kakati nno akatambi kano twakalaba era twakoogerako naye twakoogerako kitono nnyo omukyalo ono gw'olaba aveirinze y'omu ku bakyala abajja ekkololo okusinkana mwami Museveni ebigambo ebyo mwabifuna bulungi nnyo era mwabitegeera kati wuliriza omukyalo ono bw'ajja ekkololo ekyali kimuleese ono agamba wagira Museveni wabula mu kumuwagira gy'amuwagiramu tamuwagira nga pulezidenti alina okubeera nga addako okulembera eggwanga Uganda njagala nnyo twawule ebigambo bino tulize ebintu bino wuliriza nnyo omukyalo ono yavaayo mu bigambo bye n'ategeeza nti Museveni nkwagala nnyo naye nkwagala toli mu ntebe ya ggwanga Uganda era kyensinga okukwagaliza kwe kuwaayo entebe mu mirembe mu ddembe
ewatali kuyiwa musaayi. Ebigambo bino byogera mukyalo oyo wabula ono nga yali ali Kololo era ategeeza Museveni nti otulaba nti tuli wano e Kololo tuli bangi nnyo naye aga Katonda mu ggulu tetukuwagiranga nako ekituleeta wano wooli otusuulirayo obukunkumukwa otuwa ku mmere ne tulya ku mucere ne tulya ku nnyama abamu baba baludde okugiryako otuwa ku soda abamu baba baludde okumunywako batuwaayo omutwalo nga batusomba okutuleeta wano nga kitegeeza batuwa ssente batuleete ne batuwa ebyokulya ne batuwa ebyokunywa nga kufa abamu tusiiba njala n'okugisula ne tugisula naye amazima ga Katonda mu ggulu mwami Museveni nkutegeeza mu bigambo byange kwata entebe ogiwe Kyagulanyi Robert oba togiwadde President Kyagulanyi Ssentamu funa omuntu omulala yenna atali wa mu nju yo entebe eno yaba agituulako naye amazima amatuufu ffe tujja wano tubeera wano nze n'abantu abalala bangi nnyo wano abaliwo naye tukulimba tetukwagala kati bino byonna omukyalo ono bwe yabyogera ampuliriza ebigambo bino byatuuka butereevu nnyo ewa Generaali amanyikiddwa nga Tibahabulwa Yoweri Kaguta Museveni. Kaakati nno omukyalo ono wadde yayogera nga tatya nga tena kyatidde tena yadde kyeyeekanga yadde ekimutiisa weewaawo ng'emabega we waaliwo omukyalo omulala omukadde ono atanaba kubeera nga azuukuka kubanga nakugambye nti bano babawaayo omutwalo ne babaleeta ne babawa ekyemisana ekyokulya ne babawaayo ku muceere ne babawaayo ku nnyama bee batyo ne babawa ne ku soda ekitali eri wa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu gye bajja nga bazze olw'omukwano omwerere nga bazze olw'okwagala nga tewali abasombye nga ne poliisi ebagaana nga bw'olabye olunaku olwaleero neeteekawo ennyonyi neeteekawo emmotoka ennwanyi ne bakookinga emmundu naye ng'abantu weebali bulungi nnyo nga bakugamba gwe byonna by'okola bikole naye kasita omaliriza ffe weetuli wano tetujja kuvaawo era ne mu 2020 twatuuka okulaba abantu abattibwa abaakwata eyo mu 10 n'okusoba ng'ekibattisa ku ssembera wali mwami Kyagulanyi naye abantu baagamba kale katwesadde akuba tufa tufe ye mwami Museveni bwe yali ajja yatta abantu abasukka miliyoni ennamba kati omukyalo ono mu bufunze ngambye katumuzanye ku mukutu gwaffe uno wadde wa NRM tulye ku bigambo waddewo Bobby waddewo omulala kubanga ekituufu muzeeyi omukadona nzijukiza abaana eri byo mutambulizawo kado kano omukadona nzijukiza mu Bayibuli abaana ba Mukama bali bazze okuŋŋaana Setaani najjira wamu nabo naye mukadde ye olw'okuba omwoyo gw'emmere gwamujjulo okuba emmere baweebwa Kololo mukambwe omanye nti Katonda takola nga bwe twagala akola nga bw'ayagala yasindisa omukyalo ono agenda agambe Museveni face to face nti abantu bakukooye va mu ntebe gikwase Kyagulanyi mukyala wuuyo tulolaba abantu bajjudde Kololo wano lwakulya Pulezidenti bakulimba abantu balina endowooza ndala nnyo nkwegayiridde ng'alaga ebintu naye nga sirina wempita kutukako kubyogera Mukama yakandaga emirundi 3 nti yakutuma mu Uganda era otutwale naye n'agamba ku luno kyesigenda kwogera nakutya n'agamba londa omuntu gw'omanyi nti agenda kubeerawo emyaka 5 aveewo waddewo Bobby waddewo omulala kubanga ekituufu muzeeyi kyetwagala musaayi nze mbaddeko mu South Sudan mbaddeko Libya nkulaga ne pasipoti yange kati ndi ku 0 siina wadde na lwataano ng'ebintu byonna byayonoonekera mu Sudaani muzeeyi abantu baba bagamba nti tukooye kituufu olaba ne Katonda bamukoowa tebategeeza nti bakooyedde ddala bakwagala naye baagala ng'ovaako ku mirembe nga nze bwe nkiwulira nga nkulavinga so much ne famire yo nkyogera nga nkaaba kubanga nze ndi mwegayiriza oli kubeegayiriza abafere abajja nga b'oyongera ssente naye abantu bajjudde mu Uganda oba mu Sudaani oba mu mawanga aga Saudi nga beegayirira olwa Uganda babonaabona beegayirira Pulezidenti gwe waleeta emirembe mu South Sudan nga tufa nga buli kimu kyonna bakitutte naye Pulezidenti bw'ogamba nti otuwadde onongodda wali nze nkimanya abantu bagenda kusanyuka nkikubuulidde nga ntya Katonda mpa omukka n'enzisa Pulezidenti wange nkwagala kubanga nkulidde ku ggwe naye ffe n'abaana baffe bali mu kubonaabona Pulezidenti tetulina we tusula abantu abamu Pulezidenti abantu bakola enkokola nnyingi nnyo Pulezidenti nze nkwagala oli wali nga najja nenkulabangako ekituufu njogera ebiri mu mutima gwange byempulira nti Katonda
byayagala pulezidenti nze leero bali bakwata nensabira baleme kuzza meeya mu gundi mukomera baleme kuba tiya gasi baleme kusiba abantu pulezidenti ebintu ebyo nabye bateekawo biba biraga nti bakukyayisa naye pulezidenti senga osalawo lumu nga katonda bwe yasalawo n'akutonda kakati nno byonna nga bigenda mu maaso ng'oyongera okubeera nga obiraba message eyo ne mwami Kyagulanyi yagisindikirako ku General Museveni mu kampeyini zo zennyini ze tulimu n'amugamba mwami Museveni bw'obanga oli mugezi oli musajja mukulu ekimala kola ekintu kimu kwata entebe y'Abannayuganda giweeyo mu mirembe entebe eno tetukuyinaako ttabu yadde n'akamu n'akatono bw'ogikwata n'ogiwa bannansi n'obaga nti bannange mbakalakasa emyaka 4 amazima gennyini ekimala kimala n'alima awalungi amala nanyuka mama Switzerland ebigambo bino nga President Kyagulanyi abisindikira General Kaguta Museveni n'amugamba nti ekimala kimala nazino bulungi ava mu diro nanyuka kakati gwe bw'otaaveeyo ekita ekitava ku ssengejero ebiseera ebisinga mwanyinaze Sister Marie kifuuka wankindo Museveni kwata entebe gidize Bannayuganda kati omukyalo oyo wa NRM kitegeeza wa munju munda ddala ate bwaddene ligambwako nnyiniryo era enswera ekwagala yekugwa ku bbwa kakati nno bwe kibanga aba NRM bennyini mutandise okuvaamu abantu abalengera ewala abalina vision n'okusinga omukulu atamanyi nti n'entebe omuntu agibeerako ekiseera kitonotono n'agikwasa omulala olwo omuntu oli omulala najja ne ideas empya najja ne solutions empya ku bizibu ebibeera bibaddewo mu ggwanga Uganda kubanga gwe ideology zo ziba zikaddiye ziba zaggwako oba tokyalina kyogattako bw'oba ofuuse wankindo obeera kisa kitava ku ssengejero kati wuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange mpuliriza Masaka Abedi Bwanika akiguddeko Abedi Bwanika akiguddeko nga bwe nakutegezeza ono yabadde ku CBS n'addamu n'alumba omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssenta mujjukira nti mwami Kyagulanyi bano bonna yabafuula bisiimuula bano bonna yabafuula bikamulo oba bitwandiise ebikanja byonna yasambasamba eri era bwe kibeera nga kitundu ku muntu byafuuka bigera ate wansi mu ntobo alinnyako balinnye kati wuliriza ono mwami Kyagulanyi takyalina budde bwa bano wabula amagye gabeerawo ku gurawundi okwambalira omuntu oyo yenna avaayo n'akozesa olulimi olubi oba katugambe n'asinika amannyo ng'enjogera y'ennaku zino okusinikira ku pulezidenti amannyo ng'enjogera y'ennaku zino kakati bamwambalira buteesaga ampuliriza era bamwambala bukanzu kubanga buleesu buwenjuka kati Abedi Bwanika Masaka bamugambe kino bw'okiddamu tugenda kuva ku bigambo kubanga ebigambo byetandika nabyo mpola ng'era abulira omugezi ekigambo kibeera kimu wabula empulukutu z'omusota bwe zisukka ennyo zigenda na muggo kati Abedi Bwanika bamugambye ebigambo bino wammanga bw'otaave ku mwami Kyagulanyi ng'ogenze ku leediyo oba ku TV n'olemererwa okwogerera emitiijo egitaliiko bibala ejja DF n'olemererwa okwogerera ekibiina kyo ekyakulema okusimbawo okuwangula ng'ozze weesimbawo enfunda n'enfunda nga towangula yali mwami Kyagulanyi eyakuleeta n'okumanyisa ensi n'okuwa ku ssente za paliamenti okagudde waliwo okulya n'okomba essowaani kw'oyolekedde ate ng'okulya n'okomba essowaani okwo oyinza obutakweyambulula kakati abantu bamugambye nga bakulembera Honorable Alice Nannungi nga bw'olaba omukyalo ono eyali yeesimbyewo mu nnyendo mukungwe wadde nga kadi tebaagimuwa baagiwa Ssebina gy'aviira omusajja Obasa we Makerere kati ono agamba nze nkyali wankyukakyuka eyo si ensonga Abedi Bwanika ebigambo bino bikutuulemu ebigambo byenyasembyeyo okuddamu okutyobola pulezidenti waffe buno obubaka bubwo gwa Abedi Bwanika bubeere bubwo toddamu okuyisa olugaayu omusajja eyakufuula kyoli wali mu byobufuzi byobufuzi buno obubaka tubulina nga tulina busungu baku pulezidenti waffe okuddamu omukolokota ng'osinziira ku lediyo y'obujjajja Abedi Bwanika muvuganye ebyobufuzi eby'obuntu bulamu pulezidenti eyakufuula kyonna ky'oli ebbanga lyonna nga talina kyosobola kuwangula wadde obwalo siwavuganya emyaka gyonna ng'ogwa bugwi Abedi Bwanika eno message specifically yiyo nja kukwambala bukazi nze Nannungi mugenda kumanya lwaki abakyala ffe tubazaala
nkukubira nti Masaka nkutegezeza nti Mwami Kyagulanyi bw'ava gy'avudde eno gy'ali olunaku olwaleero bw'avayo wiiki eno agenda kubeera ng'atalagako komawo bupya ate ko mu bitundu eby'omu Central. Kati wuliriza ampuliza nga tuvudde Masaka Abedi Bwanika gye bamuwooningidde ne bamulawula ne bamugamba nti ekimala kimala bw'oweeweete nnyo ampuliriza embwa aye tutandika kubeera ng'ogikwata mannyo olaba oba ganyeenya olaba oba esenya olaba oba yakuula olaba oba eyina kaboole kaakati nno bw'ogenda ennyo ampuliriza omwenyango ojja gufunamu obuzibu. Kati wuliriza Essembabule eno nga yewali omukyala amanyikiddwa nga Nina Rose. Essembabule eno nga yewali omukyala amanyikiddwa nga Honorable Goleti Namugga. Abantu batandise dda nga Mwami Kyagulanyi tanaba kubeera ng'asitula ebigere bye okwolekera mu bitundu by'eno. Jjukira gye buvuddeko nakukolera olutambi nenkolera emboozi nenkulaga abantu egombolola namba abaali aba NRM bonna nga bagyeyambulula era nga n'abantu abeesimbawo aba NRM abantu bagamba tetuddamu baakalulu kaffe tetuddamu kuba akalulu okusinzira ku byali mu kamyufu kaabwe ne bakubagana ne batemaŋŋana ne battiŋŋana abo tubamaze. Tumaze okubeera nga tulaba omusana, tumaze okubeera nga obudde waffe bukya, tumaze okubeera nga tutegeera enkyukakyuka. Fenna tuve ku basajja bano aba NRM n'abakazi tuwagireho Honorable Goleti Namugga. Wuliriza gwe ebigambo kaakati bano abaavaayo emisana ttuku ne basala okuva mu NRM abantu abali basukka mu 1000 be nakulaga kati olunaku olwali lulaba ekibafaayo kye bakoze. Bagambye kaakati tutandikewo ne mobilization ne batandika okubeera nga bano bakola fundraising oba kye twandise okusonda ettaffaali ensimbi ezigenda okuyambako Mwami Kyagulanyi ng'atuuse nga bw'olabaawo tewali abakase tewali abapise tebali ku muggo tebali ku pisto tebali ku mmundu. Nkugambye baalaba omusana baasala eddiiro ne bagamba nti ekimala eno ensi yaffe n'abaana baffe n'abazzukulu baffe n'olw'ensonga eyo tulina okubeera nga ffe kennyini ffe tukulemberamu olutabaalo. Kati nga bw'olaba ensimbi ezo zisondebwa naye ng'ekisondesa ensimbi ezo kwe kubeera nga bakola enteekateeka zonna Mwami Kyagulanyi agenda okubeera nga ajja nga ssente ez'amafuta agamulese ewaabwe baamaze dde okuzikuŋŋaanya n'okubeera nga bazimuwa nga ensimbi zonna ez'oggula emizindaalo kwe banaayogerera nga baamaze dde okubeera nga basajja bano bazisonda oba okupangisa emizindaalo nga basonda ensimbi zino. Ensimbi zonna oba oliawo ezineetaagisa okubeera nga baleeta coverage ez'enjawulo okukwata obutambi n'okubeera nga omukulu bamwaniza mu mbeera yonna ey'omukulu atuuse ensimbi zatansedde okubeera nga zisondebwa. Nkugambye bano boolaba majority bano bonna baasala kuva mu NRM. Kati okumala okusala okuva mu NRM ne bagamba nti tetujja kukoma ku ekyo tusonde n'ensimbi empitirivu ennyo Mwami Kyagulanyi baana baddayo at least ezinaafikkawo oba kupangisa tenti oba kukola ezinaafikkawo tuzimuwe zimuyambeko mu lutabaalo okugula amafuta okuddaabiriza emmotoka okusasula omugoba n'abantu abalala bonna abaanabeera ku kampeyini ze ttiimu yonna. Kati ebigambo bino sooka byewulirireko oleme egamba nti bya AKTV Media Uganda. Ba people power tuyina enjogera egamba nti twebeereremu. Zona lebone na wano emitwalo gyange ebiri ku lw'omukolo gwe tuli mu kutegeka nga nnya bannamawogole baba basiimya bali wano ne bwe tusondamu emitwalo 5 ne bwe tuvaamu miliyoni ya sente n'otandikirako okulaba nga tutegeka omukolo ogwo ogwa nnya. Newankubadde eggwengoma ennene gye tulina naye we tukukwatirako ne tukugulirayo bokisi z'amazzi nga 10 tuba tukukoze bubi. Bannamawogole nteesezza bubi n'oguba mutwalo n'oluba 1000 tulukwate. Aligamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bwe yali agenda mu Uganda empya bannamitete wangi mukama wange neyanza nnyo neyanze kwebeereramu erinnya enule sente baddako wenna buyagi nyanzi matiya ataddeko 50,000 kwebeereramu enyanziddeewo. Kirangwa Peter atuwadde 5 mukolo gwa nnya tweyanza nnyo tweyanzeege. Mpozani Obedi Kanyogoga atuwadde 5 Mayanja Vincent atuwadde 5 Meya atuwadde emitwalo 2 Meya Matete Town Council. Ffe ebyaffe hakuna kusomba hakuna kufumba mukolo ffe tugwekolera. Omwami agambye President yagana ekyayero kitwale ow'eggaali. Omwami Muteesa Nabiru Matete 15,000
kino ekinyanya ne yakimpadde bannaye mwanje kabasanda atuwadde ekinyanya Kisasa Fred Mutwalo kwebereramu sente baddako mitete atuwadde omutwalo ani taata ani Sekai Sekalalo mwami Sekalalo 15,000 district council mitete sub county mitwalo 2 baddawo abannuku tebalina sente kati kino kiki si sente mbu abannuku tebalina sente Anthony Misojo atuwadde omutwalo gwa sente kwebereramu nga nnya ntume mukulu wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuwadde omutwalo Mawagali atuwadde sente zizino 10,000 barakallahu fikum kwebereramu abannuku tebalina sente baavu kati kino kiki ani taata mulindwa atuwadde 5 ani mama omutwalo kansala Bena atuwadde omutwalo abannuku baavu era tebalina sente kino kiki amakawuthala atuwadde 5 mpaawawe 5 zimuddize Bena mutwalo kansala Bena atuwadde omutwalo amakawuthala pozi gwana erinnya Kawuthala atuwadde 5 Mulongo Kato atuwadde omutwalo gwa sente 15,000 tweyanze Mulongo Kato Honorable Kansala addako Emanyama atuwadde 5 obwannuku bwavu bwereega ani Sekikubo Godfrey atuwadde omutwalo gwa sente banaye mwebale butanswaza mulete sente Honorable tumukwatemu Naziwa Sofia atuwadde 5 Dr. Pius atuwadde omutwalo gwa sente Ansalani Kozi Naziwa Florence atuwadde omutwalo gwa sente barakallahu fikum ani tata Wahabu atuwadde omutwalo gwa sente bwavu babo wekola gali naye sente tebulina kino kiki ani tata ani tata Namuga atuwadde 5 Adna bitiwa biri wano nange nje nnonye bwe mpitona lebo ani tata Joseph Misojo atuwadde omutwalo gwa sente mulete sente kakati nno bwe twabadde tutandika nakutegeezezza ne nkugamba nti mwami Museveni abadde yataddewo akakodyo ak'okusindika abantu balaba abagundiivu ennyo abali mu gavumenti ye n'agenda nga basindika mu bitundu mwami Kyagulanyi gy'avudde beppone eyo gyatannaba kubeera ng'atuuka bakoleyo defense wabula byo byonna wadde azze abikola gy'avudde mwami Kyagulanyi abantu bwe babasindikira omubedde yenna basigala baŋŋoola mu ŋŋoole bamugamba olimba oli kyeyatugamba kyekino twakirabyeko ng'omukyala Anet Amongo akifeesinga mu bitundu ebyebusoga bwe yabadde agenzeyo okukuyega abantu n'okubamatiza nti mwami Kyagulanyi bye yabagamba byonna bya bulimba kati nze nyina amawulire amatuufu okuva ew'omukulu abantu bamugambye ssebo olimba ebyo byonna byonna byonyumya agonyumya majaani ga mboozi ago oli ku mandaazi gennyini ffe message twagifuna ddala tutuulamu twagitegeera n'okujja wano ewuwo tukimanyi mutusomba busombi ne mutuwaayo omutwalo n'okutuwa kamere n'akanyama ne tulyako n'esoda ne tunywa naye ng'akalulu tukimanyi ewali ambulera wokka ng'omwana oli omuto mu vidiyo yaffe ne bwakoze bwagambye wetujja okutiikinga kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe mwalabye Honorable Robinah Nabbanja Musafiri Prime Minister w'eggwanga Uganda lino ng'amatiza abantu b'e Kakumiro temugeza ne musembera ewali mwami Kyagulanyi olunaku olw'eggulu kyasusse bususi kakati olwalero ne bajjayo n'ag'omu buto ne baleeta n'ennyonyi namunkanga ez'amagye eza poliisi emmotoka ennwanyi abasirikale abawanvu n'abampi abali mu byambalo abali mu leeya okukozesa ekifuba n'amaanyi waakiri okubeera nga balemesa abantu bano era ne miitingi ezatudde ekiro ne leero ku makya nga bakonkona abantu njukunju Ssekinoomu temugeza ne mulinyeyo katugeza ne tukulabayo gw'olina abaana bwe bati gw'oli wa myaka bwe giti gw'obeera wano mujja kutubendegera naye abantu bagambye ssebo togunywa oguwanda fe ogwaffe tugujja
gujula gubimba naffe tetunyigirwa mu ttooke era abantu ekakumiro bazze wa Mwami Kyagulanyi nga ne ku kifo yapangisa wennyini bamulemesezza okubeera nga stagingawo naye wa staginze wonna mu kkubo waddewaddewo intimidation ez'amaanyi era abantu bakuŋŋaanye okufuna ku information oba okufuna message eva omukulembeze waffe ampuliriza omusajja ono Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga twongera okujjukiza ewali ambuleera wokka wootiikinga era wali ambuleera wokka wootiikinga ku mitendera gyonna okutandikira wansi ku bakansala paka ku bapresidenti gwetiikinga ambuleera yokka ebisigadde osigalewo bw'omala okubeera ng'otiikinze okuuma akaluluko olina ebigenda okuvaamu nga balangiridde ekawungeezi kaakati kasaba mala okulangirira ng'omaze okubiraba ng'omaze okubitegeera nti Mwami Kyagulanyi yawanguddewo w'obadde oli w'otandikira okuserebuleetinga w'otandikira okujaganya kye tuyita protest vote mu lulimi olunyaanyimbe mu lulimi olunnabuddu kaakati nno kasaba gezaako okukabba ate awo okubanja kwe kuba kugenda okubeera nga kuddako kubanga oba wakalabadde nga bakalangiridde nti gwe owangudde kakati bamala kalangirira nti gwe owangudde ate bikyuka bitya ne bagamba nti ate bakuwangudde kati olaba protest ekigambo protest vote awo kiviirayo wekitandikira okubeera nga kikola noweekalakasa olw'akaluluko k'omanyi nti wakawangula ate ne kakyusibwa nti bakuwangudde kati wuliriza omukyala ow'ekitiibwa ennyo amanyikiddwa nga Anita Annette Amongo Magogo ono nno nga ye Nnaalongo era nga speaker w'eggwanga Uganda mu parliament ampuliriza ono gye buvuddeko eyasimatuka accident wali bitundu eby'emukono ng'ava mu bitundu ebya Eastern oba giyite Busoga nga bwe nakutegeezaako gye buvuddeko kaakati nno omusajja aleese bwino omulala era ku mukyalo ono ampuliriza gwe njagala owulire wabula oluvannyuma lw'okubeera nga olabye akatambi kano ak'omukyala Anita Annette Amongo olwo tukomeo butereevu nnyo mu bigambo by'omusajja ono ebizito ebitirivu ennyo by'ogenda okumanyiramu. Nze nga bwe ndaba ekisookera ddala ngenda kusooka nkuteera akatambi wano olabe sipiika Anita Amongo eggaali gye baamuyisizaamu ng'agenza okuwira Mwami Museveni laali ompe endowoozaayo kitegeeza ki omanyi abantu kati bagenze bakoowa obulimbo w'emyaka 40 nti ebintu ebyasuubizibwa mu 2016 bye bya 2021 bye bya 2011 bye bya 2006 bye bya 2001 bye bya 1996 kaakati abantu bagenze babaako bye bategeera Anita Amongo Speaker wa Parliament amanyiddwa nti Amongo mukambwe naye yagenze kulaale ng'ayogerera bubi Kyagulanyi ne protest vote abantu ne bamuŋŋoola abazze kulaale ya NRM okuwuliriza NRM ebagamba kibi byegenda opakolera ne bamuŋŋoola bakolera kyesonyiye ne bataddamu muwa matu wadde okumukkiriza okubaako kyayogera ku Kyagulanyi ne protest vote. Wuliriza aka video kano. Kitegeeza nti bannayuganda wano wakola kyekisookera ddala ekyokubiri bino bye bagambanga nti Kyagulanyi ali mu Buganda wokka kati bw'obanga ogenze mu Eastern Region n'owulira abantu abo abakola ekyo kitegeeza ne Eastern Region agisensedde tubulayo ekintu kimu oba bibiri okugenda mu bitundu ebirala obeere ekaabalole nga n'abeeyo bakuŋŋoola oba ogende mu Madiyokoro nga n'abaayo bakuŋŋoola oba Palisa ensi bwetyo bwe bigenda okutandika era ebyo temwabirabyawo wokka Kasolo baamuŋŋoola nga nnyonnyola ebitakwatagana Sise Namujju nga nnyonnyola ebitakwatagana n'abantu bazze babagoba nga boogera ebitakwatagana nti okusuubiza abantu ekyokukola n'okulaba butya bwe kigenda okukolebwa
balaba gavumenti eno byagigwa kkono kati okuswazibwa okwambulwa kyemuba mulinda. Ekirala njagala tunulire communications officer wa NRM ono ye Emmanuel Dombo yawadde aliko ensonga za ttaanya. Katusooke tukawulirize, tusooke tukawo obudde nzije tutandikiraawo. Waliwo abalemeddwa okukunga abantu okujja mu nkiiko zaabwe kati bwe balabye ennamba z'NRM nga ziyitirivu ne batandika okwebuuza nti tukikola tutya. Baasooka kugamba nti tufumba emmere, bagenze okulaba teriiyo. Abantu bagamba tugaba zi t-shirt. Enkiiko ebbiri ezasooka zonna tekwali t-shirt n'emu. Kati baleeta ekirala, tuleeta baana b'amasomero. Abeeyo baliko n'ebirevu nga bajja mu primary okusoma. God have mercy upon us. Kale kati kibi nnyo mu communication okuba ng'oyogera nga teweebuuzizza. Manyi guno omulembe gwakyuka. Mulina okumanya mukulu Dombo, mulina okumanya nti wemwogerera buli kati ekikolebwa abantu bakiteeka katambi. Omanyi lwaki bakiteeka katambi? Bubeera obujulizi obwekukunala nti ebiseera ebimu munnange kati aboogera beerabira. Ate Omuganda agamba nti kyerabirwa mugambi naye omugambe takyerabira. Ekisooka bwe tubanga n'okulaba twalabye ebbaluwa nga RDC agamba abakulira amasomero batwale abaana baanirize mwami Museveni. Omanyi ffe twasomera tetwamanyanga, naye amasomero gagendanga kulaale nga tulowooza nti gazze kwaniriza mukulembeze, naye tukitegedde kati nti kwalinga kuweza nnamba y'abawagizi bali be mugamba mu NRM register nti oli bw'alaba raale nga erika abantu mutwalo oba emitwalo 3 ng'agamba NRM erina abawagizi. Bwe muba nga temwagala kujjuza abawagizi bali mu register, lwaki abaana abo temubaleka mu uniforms zaabwe? Lwaki mwetaaga kusooka bbawa mijoozi? Era kino kibeere eri abazadde, bino ebyobufuzi mubiraba, ebyobufuzi biralamu. Abakulu b'amasomero muleke okuteeka abaana baffe mu katyabaga k'ebyobufuzi. Nga bwe mutosobola bakkiriza genda kulaala ya Mugisha muntu, nga mutasobola bakkiriza genda kulaala ya muntu mulala, lwaki mubatwala kuza NRM? Really? Abaana b'amasomero mubatwale babeerewo amasomero gazikale bwabanga mwami Museveni akalulu akanoonyeza mu kiti kya bwa president nga tabeera candidate. Mubatwale baanirize omukulembeze w'eggwanga bamuyimbire. Lwaki mubawa emijoozi? Emijoozi imagine in all colors yellow, in all colors yellow. Mubaleke mu uniforms zaabwe, mubaleke mu casuals zaabwe, mufune numbers. 2,
ebyo byonna byobadde owakanya olabye nti abantu batereka obujulizi Dombo eyo yensi kati mu communication olumu bw'obanga oyogera ebimu tobyogera omanyi mulowooza nti Uganda egenda kukoma ku Mwami Museveni ne NRM tewaliwo baali mu gavumenti ya Amini nga nakati we bali oba baali mu Yombote oba yatitookera olutwa Uganda esigala etambula politics just ka unity katini bwe kati akabeezaawo eggwanga kati oluusi bw'oyogera eby'ekisiru ensi eba ekulabanga mu ssiru ate kye tutayagala nsi ebalabireyo wadde nga bino byonna bigenda mu maaso nga bw'olabye era abantu ababuzaabuza ensi tebanaba kubeera nga baggwayo abantu abalimbalimba n'okudyekadyeka bannayuganda tebanaba kubeera nga baggwayo nkugambye nti ne ku marediyo babeerako ku mativi babeerako mu byalo ewammwe gye muwangaalira babeerayo kaakati bano bonna tulina kukola kye tuyita kawunta ataaka okulaba ng'abantu bano bonna tubazingiza okubeera nga tubajjamu ekyo ekiwuka ekikyabalemeddemu ekyabaganya okubeera nga bategeera ensonga nga bwe zitambula olw'okuba obusammambiro oba obusimbi obutono oba basuulirwa regimu ne babeera ng'ensi yaabwe baasala okubeera nga bagiryamu olukwe n'okubeera nga batunda emyoyo gyabwe kati nga bw'olabaho nalebe ono ampuliriza yalumbye omusajja ono mu studio omusajja ono yabadde abuzaabuza abantu n'okubeera nga abalimbalimba naye omukyalo ono gw'olaba ampuliriza namwagadde nnyo omukyalo ono gw'olaba yamaze eggobe mu kibya omukyalo ono gw'olaba yakutte peeni n'akwata n'olupapula mu bufunze n'ateeka omulenzi ono gw'olabye wali oba omwami oli ampuliriza ku lubaawo n'amugamba lwaki tokula bino byonna tubyogera naye eno ensi yaffe eno ensi siiyo eno ensi si ya General Museveni eno ensi yange eno ensi yawo yiyo era ensi y'abaana bo kaakati bw'oyogera ebigambo ng'ebyo omuntu nga ggwe nkwewuunya nnyo bw'atyo n'ebirala bingi bye yamugambye bye njagala owulire essaawa eno mbadde mumyuka wa Pookino nga n'ekibiina kyenzanyiramu ebyobufuzi mbadde chairman wa service commission that is a public service job 10 years back nali mu movement ekyetali musango naye yogera ekituufu nti yava mu kibiina kiri ekiri mu buyinza emyaka 10 emabega ate kibadde tekina nawe kijjira naye bano embeera yaabwe yakwogera nekyatamanyi kakati kimanyi nti wali mu wandige nti emyaka 10 emabega toga nti yavuddeyo mwaka gumu so kubanga nakanoonyereza ebbanga kanaakanamyaka 10 bwe wavaayo n'olangirira gyozze oba wakalangirira nali sina kweyandula waddeewo naye obadde okimanyi obadde okimanyi nti ndi mumyuka wa Pookino ndi munnayuganda kyekiri kyenkugaye nti mwogeza butamanya naye katugende ku kino ekya mwami Sseggona kyabadde ayogera ssebo mwami Sseggona tebannamugaana kubeera kanso era asobola okusigala ng'ali looya mu kibiina ng'ali very useful ne mwami Moizi naye sitwagala mutulowooleze nti ate mmwe mujja okutegeke eno mwavaayo muleke ekibiina kyexercisinga edemokrasi waakyo nga bwe kyagala ababadde batambulako mu busiro ewa Honorable Sseggona njagala nkutegeeze Honorable Sseggona akulembedde abantu ebyo ebisanja ndooza biwera 5 yes naye omuntu atuuka abantu baga nti nedda kaakati twagala kukola ki kukyusa ate naffe bwe tuba tuga nti Museveni atukalakasa aluddeko naye nga nammwe temwagala kukola ki kuvaako then waba tewaliiwo kirala kyemulaga bantu kiziddako naye ne bwogenda mu kubanga ekibiina kyaffe kyaga ntukke ku ground tulabe ono yayiseeko ebusiro mu kaseera kano babadde banoonyeza obululu n'awulira bannabusiro kye babadde boogera ku Honorable Sseggona lwaki wano e Kalungu gw'olowooza Katabaazi abadde tali royo ku kibiina abadde naye wazze omuvubuka nga bamuyita Kiruluuta Nkerettanyi n'amusiga okulula ku ground nga Nkerettanyi alina amaanyi kati ekibiina bwe kigamba nti kubanga ekibiina tekyagala kuwa kaadi ogwe nayo kyagala kikuwe kaadi okiwanguze kubanga omugaso gwo nga toyingidde mu palamenti naye n'osigaza kaadi y'ekibiina guli luddawa yeti bw'osigala ng'oli kanso even if toli mu palamenti osobola okubeera useful balawyers ba National Unity Platform bonna si ba member parliament no so njagala omwami ono wa DF naye bw'aba ayogerera ebya National Unity Platform abyogeze n'okumanya nti ekibiina kyagenze ne kikola assessment kyazze e Kalungu ne kigamba nti nekiraba omuvubuka oli Nkerettanyi bw'omusimbaawo ne Katabaazi mu butuufu mwana muto naye yamukubye
yamusinziza ground kakati naye Busiro bwe kyabadde nga Walukagga ina ground gundi kyatakola ki Seggona nga be bamwogerera biyitirivu nga ddala bw'omuwa kaadi asobola okugwa nayo abantu ne bagenda n'owa independent ekibiina si kyekikola ki si kyekyagala. So please gwe yogera ebya DF ebyaffe ebya Nuupu bikole ki bitulekere ffe tulyennyonnyolera abantu and noso baataddewo akakiiko akokola ki akokujuliramu mbadde nsabaddeewo agenda aweeyo obujulizi bwe mu kakiiko awo kulwa Seggona oba egwawulira gwe badde balina okuwa kaadi gw'ataakoze eki ataagikoze eki ataagifunye gwe genda okwata obujulizi tojja wano ku muzindaalo kubuzaabuza abantu baffe wano mu Masaka by the way abantu bonna be bataawadde kaadi bakkiriza olwaleero mbadde njogera ne Honorable Alice Nannungi actually yataddeyo n'ekiwandiiko n'agamba nze president wange Kyagulanyi mwagala era kyayagala kye nnina okukola ki bwe mba kaadi saagifunye nnumbye ali mu kunoonya akalulu ka president Kyagulanyi. Honorable Sawuya gwe nabadde naye sinnamuwulira kyavamu naye sinnawulira mu bantu be kubanga ate abamu olwaleero mbadde nabo mu drive bonna bagamba tugenda nawa kaadi Honorable Muyizi siwannabaawo nabo bonna tubadde nabo mu drive tewannabaawo agamba nti baatusaliriza naye kati bano ate abaasenga mu muti ate be batandika okulamula ebyaffe batandise okulamula ebyaffe wano mu Masaka tetunnawulirawo akola ki akayana tebannawulirawo simanyi oba Seggona yajulidde oba yakoze eki naye ne bw'aba ajulidde tagenda kujulira mu DF ajulira mu kakiiko n'atwalayo ensonga ze bwe sinaabanga bamusaliriza nga yabadde alina okuweebwa kaadi bajja gikola ki naye tewaliwo kyawandiikibwa nti Seggona bw'aliyingira palamenti alina kufiira mu palamenti tewali mulala tukkirize bannange bassebo ne bannyabo bwe tubanga tulwanirira enkyukakyuka ffe ffennyini tusooke twekolemu eki enkyukakyuka abantu bwe bagamba nti ku mulundi guno bwe kakati sooka oveeyo munnaakola ki kikkirize ate tomugaya nti kubanga nze nasoma nnyo palamenti kyova olabanga baateekawo nti senior 6 equivalent senior 6 kati oli bw'aba agirina muleke ayinza okubanga gwe diguli tubalabye bangi nnyo balina zi PhD balina zi masters naye batuuka mu palamenti n'amumunyala bw'ati owa senior 6 n'akola ki n'ayogera titugaa nti senior 6 kyekyandibadde ekirungi naye ekibiina bwe kirabanga ono y'anaakikubira omupiira mumuleke bwe kiba kikola ki kitwalayo yes deo bwe kiba nti